Kyagenda mu maaso ku mboozi y'omukulu Edirisa Musuuza yasobodde okubatenga yayanjudde abaana abalenzi bano be bayita Yuga Boys. Yuga Boys bano balenzi babiri era kuliko mwanazi bamuyita Malinga Sulaimane yeeyita Yuga Boy Coin ne mwanamuzazi gwe bayita Musuje Muhammad oba oyinza omuyita Yuga Boys Yuga Boys omwana mulenzi oyo. Balenzi babiri Edikezo asobodde okubaati yabanjulidde abantu wadde ng'endongo wadde mwebali naye ng'abantu tebannabategeera ki kye bakola. Omukulu Edirisa Musuuza kubateekako omukono n'asobola okubaate nga abanjulira abantu era embeera nga basobodde okubaate nga etambula byabaddewo lwennyini webasobodde okubaate nga n'omukulu Jimmy Kalicha ng'Edirisa Musuuza ayogerako ne bannamawulire okuva ku international tour ye eyasobodde okubaate gye yabaddeko okutalaaga amawanga ag'enjawulo. Era ng'omukulu Edirisa Musuuza yasobodde okubaate nga abaana abalenzi bano ba Yuga Boys yasobodde okubaate nga yabagambye bingi nnyo. Mu kwogera kwe Eddie Kenzo naye yayogeddeko ku nsonga za awaadi eziteekebwa mu ggwanga Uganda n'agamba nti tezitegeereka wadde n'akamu. Yasobodde okuwagira omukyala gwe bayita Spice Diana gye buvuddeko. Spice Diana akadde kano abadde ali mu lutalo lwa za awaadi ng'agamba nti azawi yatasaanidde kuwangula awaadi biki byonna ne bitambula bwe bityo. Era Edirisa Musuuza wano yatandikidde wano bw'ati kwe kubaate ng'ayogera ku za awaadi yagambye bw'ati bintu nga bw'olaba ensi yaffe bwefaanana naawe wennyini olwaleero waliwo ebintu bingi by'osobola okukola but you are not given an opportunity. It is same as to so many people. Ebintu byaffe by'ani akumanyi, ebintu byaffe bya mwana waani somehow. Omuntu akeera ku makya n'aorganizinga award ng'ate naye yennyini abyagala ng'alina abayimbi kati what do you expect? This is business. Yatandikawo ekintu kye yamanyi bw'akikola. Nze bwe ntandikawo ne ngamba Big Talent Award nsobolozi w'abayimbi ba Big Talent oba ompakanyako ekibi ekirimu nti tukozesa ekigambo eggwanga ekyo ekisinga okuba ekibi naye nga oli akkirizibwa okukola emirimu gye nga bw'agikola. But honestly speaking, I want to be honest with you. Abantu baffe balina okustepinga up bave mu bintu by'okubeera nga batwala ebintu personal. Ye mukulu Edirisa Musuuza ng'ayogerako ne bannamawulire bategeeza ku awaadi ezo agambye nti era yawagira Spice Diana awaadi ezo zirimu ebitatambula bulungi olw'embeera nti awaadi ezisinga okutegekebwa zitegekebwa abawagizi bennyini olw'olumu zitegekebwa kampuni nga zirina n'abayimbi. Bw'aba yogedde ku awaadi ezitekebwa abayimbi bannaffe ababaazi twalaganya omukulu bamuyita Julius Kyazze abaswangiza venue bategeka awaadi ze bayita Buzz awards ezo. Era Kenzo wuno agamba nti amazima bagamanyi ne lwakwebuzabuza. Nze bwe mba nkwedde ku makya ne nkunyiiza oba nga siri choice yo nyinza okuba nga siri choice yo si musango nyinza okuba nga byennyimba wallahi tebikolera si kibi siri choice yo naye genda mu realities kye kiri ku ground okyegera majority egamba ki abangi bagamba ki ogwono gwe mutima gw'eggwanga naye ebintu by'okweyagaliza ebintu by'okulimba ebintu by'okupretendinga like for example waliwo awaadi ezakavaamu nange bampaayo ekikulu si kumpa ekikulu kola mulimu ki mutuufu kubaza siri mulungi omu why do you need to organize awards in 2 weeks weeks biri mu organize nze weeks biri mutaddeyo mugabye like ogoba ki kino ekintu kyaffe. Ye mukulu Edirisa Musuuza ng'ayogera ku awaadi ezo yazivuluze naye yagambye nti abawaadi balina okusooka okukola press conference abantu bamanye ki bababuuze ebibuuzo. Abanenya Spice Diana talina musango. Tuule yita bannamawulire kola press conference bweti bakubuuze ku temubuuza bibuuzo namwe muli banku mubuuze ku bibuuzo ebigendo yambe eggwanga mwe mulina amawuli mutuyambe ku bambi lino eggwanga lyaffe temulireka kugulu kuba bakuwaddeyo kuki ka transport nga abayimbi tebanaba kwonoona brandi zaabwe kuba kati ndaba bambe Spice ayomba wano nawali oluusi alina ensonga eri valid naye ate alabika ng'omutima omubi mu bantu abamu lwansonga ayomba atya ayomba omu ate nga n'abalala tebasobola kuvaayo kuddawo kuba abantu baakoowa kati baneze entandika okukayana really making a sense. So mwe bannamawulire muveeyo mwogere ku nsonga zino bw'olaba ekintu nga kikoleddwa nga si kituufu kyogereko oba mugende abantu abo mubateekemu kamera muteekemu microphone mugambe bro. Ye mukulu Edirisa Musuuza wano ng'atwanjulira abaana aba Yuga Boys yategeeza nti baleese kyanjawulo nnyo agamba bw'ati abataddeko omukisa gwe. Abavubuka bange bano babayita ba Yuga Boys basajja baffe bawana bayimbi bato bayimbi bapya baagala kubanga basanyusa eggwanga lino n'amawanga amalala bajja ne bantuukirira ne bakola omukwano nange ne tubeera ba Luganda balina ekibiina kyabwe bakiyita Yuga Boys.
nensalawo mbayambeko etukolayo akayimba bakayita Freak Friday. Akayimba ako already kali ku YouTube nga njagala abasajja bano babeyanjulire bababulire nawo oyinza okusanga akayimba. Bebaleza abo batandise n'akayimba n'edikeze bakayita Freak Friday. Kamulembe nnyo kaze balenzi ba Yuga Boys nabo ensonga zaabwe bagamba nti endongo ebadde eganye naye olaba bakwatiddwako Eddie Kenzo okubalaga abantu oba oliawo. Amanya n'eddoboozi batuyita ba Yuga Boys ogyeko muganda waffe Eddie Kenzo ono gayi nange batuyita ba Yuga Boys. Tulina akayimba amanya amatuufu nze bampita Malinga Sulaiman, nze bampita Musungi Muhammad. Tuli basajja basiraamu ate tuli bana Uganda. So mukadde kano tuze wane eno ne muganda waffe twaniveiringe kye tuli generally n'akayimba ketulina akapya kayita Freak Friday kali ku channel yaffe eyaba Yuga Boys Vevo channel. You can go subscribe, comment and share. Then ekyokweteekateeka ffe tweteeseteese bulungi nnyo, we very set because we've been spending much time ne muganda waffe ono nga atugaidinga atududisa. Bebalenzi abo Eddie Kenzo betuleetedde abalenzi bakyatugamba tubita ba Yuga Boys bawana tukubidde wano aso tugikubidde wano buli kimwe ekyaffe kye tumanyi tukitegeeredde wano. Throughout our hustle tubadde tu approachinga muganda waffe Eddie Kenzo si mulundi gumu, mirundi mingi nga atugaidinga about how to go about things, nga atugaidinga on how to do great music to appease the industry okitegeera. So right now zengamba tuli set 100% set. Tetumusinkanye by mistake. It has always been a family thing nga tukolagana watugamba mukole kino temukikola kino kituufu kino kikyamu. Bebalenzi abo aba Yuga Boys. Yuga Boys bagambye nti endongo ebadde ekyaganye naye kabalabe. Yeah, tubadde twayimba, but whenever you do music and then you find out the crowd is not coming up to your music, you need to as well seek for advice okuva mu bantu nga Eddie Kenzo. Then mukirambuludde bulungi mubadde mu yeah, we've been in preparation. Babadde bapreparinga okulaba nti basobola okukola ekintu ekituuse ku mutindo nange ogwanzije nengamba I think they need my support. Yeah. Before nga tebannaba kunconvincinga to sing with them, they brought me different kind of music, but in mostly nze kyenasinga obaagalako their spirit, spirit omuntu n'omulaba nga mutuufu awulira alina message yagala okudeliver. Ye mukulu Edirisa Musuuza era n'omukulu gwe bayita Jemikali kyagambye nti bajja kufuuka ab'enjawulo kubanga waali kubawandiikira endongo. Yuga Boys kigambo kinene nnyo kyegeeza Ugandan Boys kitubagamba tusiba tulowooza ku flaga buli kaseera. Tetwagala kuyimba nnyo kunyumisa tweyambula engoye wabula bendera egenda kutambula naffe ku mugongo gwaffe. Basajja bayimba Born in Africa bafire ba Eddie bakikoze ozali mu myaka emeka omulabako envi okitegedde. We are singing for the flag. Tuyimbira milioni 46 Yuga Boys. Tuyimbira milioni 46 ez'abantu. Let's give them music. Ffe tubawe music naye naffe mutuwe okwagala. Tugenda kufuba obawa music omulungi na bano ba guys tugenda kukola ebintu ebyakabi kubanga Eddie alina test yakabi ya art ate afaayo ku lwa art wa Uganda mwana byonna byakola tabigwira bugwizi. I wish you the best. May God bless